Pastor Bugembe avuddeyo n'akakasa nti omwaka guno waliyo emikolo kati owakana ki kiriza tubeere nga tetukuwa akatambi kano. No, we have some weddings coming up. Oh, wait. No, it's not that. No. I'm so sorry. I'm talking about Eric and Liz. Oye Pastor Abugembe kati no munange penge simanyi oba penge omugambo gwatemye ku musumba Bugembe oba mutuufu oba nedda engeri gye sabira munange ku kanisa ya Pastor Bugembe kati munange kanga kuwenga bwenga funa munange penge avudde nayo kagamba nti musumba Bugembe mbu azi kigambo kinene mbu munange abawala b'omu kanisa abakozeeko emikolo mbu atundudde vanira w'abaana b'omu kanisa bannange katukuwe penge nje watu bwenkulaba embeera zo obadde ozirira mu kava kwabonabona abaana basi ate n'abaana abamu badduse ekibambulireyo tozinyewo abaana abamu basudde embege Bugembe azinya abaana n'abasuula n'embegi jjajja jonosi gamba jjajja jonosi Bugembe azinya abaana n'abasuula embegi bwe abayita ba Asha amanyi abapasita balinamu envako kandi babuulire otyanga nnyo pasita abeera abawala nga 18 wakaawe naye nga gamba bano baana bange babeera wano beeyimbyayimbya mbu bali mu kwaya Bugembe be bapasita babeera n'akagulupu k'abaana abasukka mu 2 naye nga babeera waka abamufumbira abakola kimusumba otyanga nnyo pasita akola ekintu ekyo bw'olaba ng'omuwendo gw'awala gutandise okudduka wanya buli omu amutwalira mu shift kasale mu toera mulyazaamaanyi bw'olaba ng'omuwala ng'abadde abeera wa musumba nga bali abawala 5 n'olaba nga basigadde 4 basigadde 3 ebiyungu ebibalema okugabana obulungi naye manya ekibajjeewo buli omu abadde amuvugira mu shift kati njogera ng'omusajja Trinity ndiga just yabeeri just nekuba ebiyimba byemu bikkale ntujagala ne Bobi Wine ata standinga behind Bobi Wine introduced to the mainstream music waliwo ebimba gospel ebitanyuma mbu munange Pastor Bugembe aliira mu kava nga woowulidde penge bwagambye naye bulijjo twebuuza Pastor abeera waatya ne penge yavuddeyo n'addamu ebibuuzo byaffe ate bye tubadde tulina nga tugamba Pastor Bugembe ku myaka gy'alina abeera bw'atya empewo agikola atya okitegeera naye sifa abagutemye omugambo penge yavuddeyo n'abeera ng'ate ebyabyogera kati ne tudda ku Dr. Jan penge kyakoze Dr. Jan mbu Dr. Jan muyaaye mbu muyaaye nnyo era Pastor agenda kubeera atomedde bwe biba bituufu nga munnange bano beeyagala akatambi kaakano nalaba nga aleese omukazi yazinako Bugembe embwa era yaveeyo mu Amerika n'emenya Bugembe badde azinira mu kkaba naye ate bati Katonda ate akuwadde era akayaayi akawala akayaayi abeera ne bonna bali mu kkulaba amagezi gazze kiddemu Bobi Wine yakutulaga wali oyimba bikkani byo nga zisimu kanisa sibili nnyo babuuliza biri maziru naye omusajja n'omuvugisa emmere kati yakujjako naseereza video omusajja kati presidential material bwandibadde weegomba mbuwaaya having a project with a presidential material today Bugembe wandibadde wattabu nnyo nga gwogamba wayi nakolako ko n'omwana oyo naye mbuze sikuwagira ampagira oli n'omukyala n'akuwa ne chance ey'okubirajja mu kakanisako kalinga akasabo Bweke nyini n'ogamba nti tayogera ya politics nigga what is at stake Bugembe ko akana wakalabye otya akana ko kaamaanyi sijja complaininga ko kaamaanyi kagumidde katudde bulungi nnyo naye ate kayinza okuba tekali mu pulogulaamu ze nga pulogulaamu ze siza Jani oba olwensonga za August naye si
Katubuzeeko ku John K. Ngabo bwe bale kuba nti nokwoli Vidic Ogambotya Nida Ogambotya Adija tukutumiddeko Nankuke Esther Nabirye Justin twagala okubuuzaako ku Megan Sekaja waliwo kugonza Judith walunkwalungwa fayitibwa Enoch Akandwa ne tubeera ne Kintu Nasul tubatumiddeko mu ngeri ey'enjawulo abala tugenda kubeera nga tubakonako naye sooka olaikinge woba tonna subscribinga mukwano kikole kati ate tewerabira n'okunyiga akade ka notification n'okuleka obubaka bwawo mu comment section katubeere nga tweyongerayo tugenze mu nsonga za Nambwayo kwosa ne Bina Baby twakuwadde dda nti munange Nambwayo yawadde Bina Baby ekipapula kimugamba nti sawa yonna abitebya ebyokugamba nti nomunange omwana si wa Suna Beni naye kati tusookerewa Suna Beni munange Bina Baby ng'akubira Suna Beni yamwebuuzeeko nti Suna Beni luno olugambo gwe walumpa kaakati omukazi ali mu kuntwala mu kooti katubeere nga tukuwa akatambi ka Suna Beni mbu yagamba mbu nze nakwagalako ne ngamba omuntu mbu neera mbu ye ekimunyiiza lwaki agenda mbu nakwagala nze atalina na namba yo ya simu teri saved mu simu yange nikire muri ebinyonze kale mpulira obusungu bannange ompira nga kulagana mutya n'olubizi olwo ne mubeerawo Bina wendi okuva kuleere paka ziyinza kukkiriza muntu akumanyiire nga wendi muga Katonda mukulu oyo ye Suna Beni ng'ayogera ne Bina Baby Nambwayo wadde gwe munange Suna Beni omuwa ekitiibwa mu bantu ng'okola interviews naye ye yakukyawa ku mutima g'amazima Suna Beni alabika yakyawa Nambwayo ku mutima ndowooza gye yakoma okumwagala gye yakoma n'okumukyawa kubanga toyinza kuvaayo amuyise kabizzi Nambwayo alabye yasookera mu kayiringu kaakati ate kabizzi kwegamba bwe bityo ate webiri erudda eyo naye nga ye Nambwayo agamba kimu nti Bina Baby ayina okuvaayo mbu akola akatambi nga we baakakola ng'ali ne Kasuku ne nani bamuyitaani omuwala oyo omutegedde gwe baali naye ne Bina Baby akati no munange mbu bakola akatambi Bina Baby abeere nga yeetonda abeere nga yeetonda agambe nti nayogera byesitayinaako mutwe n'amagulu nayogera oba nabawa amawulire amafu omwana wa Suna Beni mbukeeka akatambi Nambwayo kayagala era munange kabeere nga kasaasaana ku mutimbagano nga kaliwe kasaasaana ne kagayagala kasaasaane ku mutimbagano oba si kyo bagende mu kooti babeere nga baguwoza buli omu aleeta obujulizi bwe kaakati webinaabanga biwedde nga ne kooti esazeewo kyeneeba esazeewo ayagala kawumbi ensonga nate bwezityo bweziri kaakati munange nga Namukasa akubira Bina Baby amuwa amawulire Bina Baby bwati bwagambye How are you beautiful Bina? Iye ensonga enkulu eriwo kati tuvudde mutya mu musango gwa defamation guno Sorry for laughing. Incidentally, our lawyers bangambe nemekokerako. So wampulidde yabadde ayagala, I'm told ndaba bangambe yabadde ayagala kuntiisatiisa. Yeah. Naye kati ate nze mulimu abantu bootazannyirako okitegeera. Yeah, so I can't talk about it. I'm very sorry. The lawyers will contact her. Ekitegeeza tetulinda apology tugireke kuba ye oli abadde ayagala apology akawumbi alinza okakusonyiwa katulinde balawyer kye bagamba banagamba apologize nabalaba biwensa then we'll do that. Kati Bina Nambwayo abadde agamba mbu kuva dda ng'omuwala nambu waliwo agamba mbu gwe ne Suna mbu mwesuuba muba bakusuubiru
Mudeno muderi. Omanyi goyogera naye. Yeah, the beautiful Bina. Omanyi nnyo oba omanyi okola naye. Gwagamba nze ndi muwejjere. Genda onoonyereze kunza. I think you don't know me bulungi. Yes, naye nga I don't want to talk about those things. Let the lawyers handle it. Yes, my dear. Kale beautiful. Nawe mune nkukwasa lawyer. Otwatuuka ku myaka sheeyogerera. Nze nizo kutankula nze namukasa. Nze mule kwa waabwe. Ekabina. Sirina mama. Have a blessed weekend. Okay. Bandavide, thank you for your show. Okay, Bina. Suna bini results yazigani. Naye nambwayo yawandisa intention to sue ngajiwa Bina Baby ayagala milioni 10. Ne apology. So batawunye bambi. Bina Baby ne milioni 10 ngate basenkalanga kumbe. Katukobeo. Kasuku ne Junior balina kye bafaanaganya. Era teweewuunya lwaki bano ba mikwano. Kasuku talina ludda. Kasuku munnange abadde ku interview emu n'alyoka ate ava mu Bina Baby. Naye okitegeera katukuwa akatambi. Bina Baby mukwano gwange naye nambwayo mutuufu. Kuba namubuuza Bina Baby interview we yabyogera nalimu. Ne mubuuza obikakasa. N'agamba ye. N'agamba nti ki? Bituufu. Nti ye. Nesuna Beni me nayogerako naye. Nga bamaze owangula omusango. Namubuuza ate ebya DNA ebyawedde. Nanga ebya DNA kati ebyo bireke because we have chosen peace. Ebya DNA ne wala bagenze oluvanyuma byabadde kati bivuddemu mu mawulire. Naye yaŋŋamba nti Opa Fambo ye yamugamba nti omwana ayinza okuba si wuwo nga wange era kye kyamuwaliriza ogenda wa mu DNA. Yes. So it is probable kuba ne Bina Baby naye agamba Suna Beni ye yamugamba. Off camera yakugamba nti Suna Beni ye yamugamba. Mu kamera ye yagamba nti akimanyi. Nti akimanyiiko. N'atayagala ku revealinga source. Okitegeera. So but it was bad. Much as it was in the heat of the moment. Omayinza benzija nenga nti oyo mwana si wange. Definitely kwa baira bagamba nti wange. Kati obeero ina basis kwogambira nti si wange. Nga gwakyogedde nyine. Naye mama w'omwana ye yali hurt, which we all try to understand. Nti omwana ye bagamba batya nti si wowe. Ekintu kyonna kyonna ekituuka okubagamba omuntu nti tugende ku DNA omukazi kimumenya nnyo. Naddala baba amanyi nti omwana wo. Chosen Becky Munanga akiguddeko ku mukolo. Atolowooza omwogezi talumusuddemu amukwasizza oba amugambye alondeko ebirabo bibadde bibiri ng'alina kulondako ekirabo kimu. Katukuwa akatambi kano otegeere ate alonze eki ye singa abadde gwe wandironze eki. Twesange mu comment section. Kyoyagala kyosobola kubiibira ow'ebiri byombi. Waliwo ekikoofiira ne ambuleera. Londako kimu enseekubatizi. Annange naye era kulwaba nale mubigadde. Ekikoofiira tikyokusumika. Bwetene tutambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obere ngo subscribinga o likinga kwossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.